ولا نذبح العوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرما. حديثين نبي أتقام صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين okutegereza eriiso eryeki kyetugenda okusala ensolo gyogenda okusala gyetegereza amaaso gaayo genda okubanga malamu wal udhuna n'amatu amakulu tisikula ng'osala etalaba oba etawulira wala tathbahu n'atugaanira okusala ku dhuhiya sallallahu alaihi wasallama al awra ey'ettulu ettulu kitegeeza liiso limu al awaru ye muntu alina eriiso erimu. Mu hadithi eno nabbi yali alaga obumu ku bumogo bwe tulina okwegendereza ku kisolo kye tugenda okusala. Anastashirif kiva mu ishraf kubanga supervisor tugula buguzi mu mpeeri sooka ogitunuulire ogyetegereze. Wala n'atugaana al muqabala yeba yayulika okutunga zirwana zinnaayo oluusi ejjembe liroba mu kutu ne kuyulika mu maaso wano. Ate mudabara eyinza okuba nga kwayulika mabega. Ate kharqa kuba kwayulika wakati. Ate tharma allati saqatat thanayaha nga mannyo gaavaamu akagaaya amagego kubanga amagego makulu nnyo kuba ge gagaaya naye bagejja kuba n'omubiri omulungi. Kati ensolo gyasamya ensolo gy'onosala ku dhuhiya gikibeera amaaso gibeera amatu gyasamya olaba amannyo gali si kulwa nga agamu temuli. Lwaki lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tetugenda kufuna birungi mu dunya, tetugenda kufuna birungi mu akhira, tetugenda kufuna birungi mu ddiini mpaka ng'owaddeyo ebirungi naye byewandyagadde okuba ng'oyagala weebwa. Lwaki aganye etalaba etalina mannyo ennyama yo teba nnungi mwaye baterya bulungi bwe bateraba era otuuka weziriira bwe batewulira era otuuka weziriira bwe terina mannyo bulungi neeryetya mu muddo n'egejja kiba kigeza lukovu. Kale nno anaasala ensolo olina okuba ng'ogisupayizinga n'ogyetooloola inshaallah. Hadithi eri mu Buluugh Maram mu baabul adaahi ekya Ibn Hajar al Asqalaani. Twayanza nnyo Imaam. Amiin ya Rabbi. Barakallahu fiika. Amiin ya Rabbi. Ekibuuzo ekisookera ddala kigamba nti munnange bwe twakolanga edda yafa nga ndi bweru bwe nkoma obusiraamu bunzikiriza okugenda we yaziikibwa okuteekako ejjinja. Teyasobola kuziika? Yali bunaayira. Asabire musabire. Ng'asinzira wa? Eyo gyali amusabire. Kati bwe nkomawo nenye ngende ekyotera gye twamuziika ku kabbuli yenkolewo ki ng'omusiraamu kikyebundaga tewali kiriwo bw'oba ogenzeewo okkirizibwa okugendawo n'omusabira so si kuteekako ejjinja ng'aziika abalayo lattaka nayiwako bw'ati. Abamu sayidi eri bateekako bimuli. Nedda musabire busabizi. Njawulo ki wakati wanze agenze eri ekyotera gye yaziikwa nanga sinzidde yonna gye ndi okumusabira. Esookera ddala okkiriza omusabira wonna w'oli okkiriza okuba nti omusabira. Wabula ate ogendayo ekyotera wali ku malaalo kirimu emirimu egi nawe kikusembeza obulamu n'olowooza ku bafu amapamampa nti negakendeera kisika ekifaananyi kyo nga kyakyeru ne bw'aba yeebase wano zaani kitindi ku ki ngo eyali munno ng'osonga katumu kattaka ensabira gy'omusabira ng'oli mu woteeri si yemu ng'otuuseewo tezisobola naye ogamba nti oteka ettaka oyiboketeka ejjinja oba ekimuli anedda. Twayanza Imaam barakallahu fiikum. Ono agamba nti eyeetekeratekera okusala udhuhiya alina kukola bulombolombo ki? Okusala udhuhiya y'ensolo esalibwa ku Idi abantu batagenze mu hijja. Ate abagenze mu hijja bo tebasala udhuhiya basala hadiyu naye basala era Imaam birina enjawulo wakati waffe abatagenze n'abagenze nnyo. Bali basala ki? Bali basala hadiyun. Ffena batagenze ne tusala dhuhiya. Era waliwo emikolo mingi nnyo gye batakola. Baliwa abagenze mu hijja tebasiba yawmu arafa tebalina Idi abo tebalina ebyo. Ate afe abali ena batagenze tuba tubirina so nga nabo bwe balina byotalina naawe ng'ogenda mu lusenyu arafa nabo balina ebyabwe. Ensolo tusala za miteeko ena ezisalwa ensolo zirimu emiteeko obulamu bwo bwonna ensolo gy'ogenda okusala
etekwa kubanga egwa eri kimu ku bino ekisooka waliwo gye tusala nga tusala lahamu taam tusala nnyama yakulya mu emmere yaffe emusalayo kabuzi eyokubiri aqiiqa eyokusatu duhiya eyokuna hadiyu ebyo kwe kusala mu busiraamu kulimu emitendera ena togenda kusukkaawo imamu gituddiremu omuteeko ogusooka lahamu akli kwe kusala ennyama nga mala kulya ku nnyama ewaka tusale ku nte leero tulye ku nnyama oba tunaye ku bagenyi bagenda kulya tusale nti tulye oba ogenda kukyaza imamu kyeyuno ogenda kukyaza Sheikh Bossa Sheikh Mugendera oba tufumbiza tujja kutagayo ennyama gye tunaalya eyokubiri aqiiqa gye tusalira omwana watu muzadde eyokusatu duhiya eyokuna hadiyu naye byonna ebyo bikolebwa qurbaanan kusembera wa Allah kufuna mpeera wa Allah neri gye tugenda okulya buli qul inna salati wa nusuki wa mahyaya bagamba gwe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti swala zange zensala nusuki kwe kusala ebisolo byonna bikola kula Allah tabaraka wa taala lillahi rabbil alamin kisigiza waliwo empeera ze tutagenderera omutima nniya ne tutagiteekayo era empeera zifuna n'okuba n'enniya kati ekyokubiri anasala duhiya bwezingira ennaku z'omwezi lumu dhulhajji taddamu kujja kantu konna ku mubiri naye kiri sunna tekiri wajibu taddamu kujja kantu konna oba lwala oba genda mu saluuni basale enviiri oba kukwatako ku bushevers mu bifo ebiyitamu bushevers ekyo kyakubirizibwa okukola anasala duhiya ye ng'omuntu ekyokubiri okuteekateeka ensolo nga wetulabye nti no gyetooloola ogikebere waliwo hadithi endala nabbi ng'alagira sallallahu alaihi wasallama hadithi ya Aisha yatumya amara sallallahu alaihi wasallama bikabushin aqran yata'u fi sawad wa yabruku fi sawad wa yanzuru fi sawad yatumya ensolo gyagenda okusala ku duhiya nga weerinnya olwo black weetula ku lubuto lwayo olwo black ne maaso weetunulira nga lwo black wagitumisa omulundi ogwaggwa baba kyajjukira yali ategeeza mu bitanga kati nebyo byonna byonna nala duhiya abiteekateeka era mukitegeeza nti eyo y'ensolo eyandisinze obulungi erabika bulungi omukisa obutabeeyo ereke emale kutubula ogenda ku ndala ng'emaze kubula bwe beebuze bitanga kikulu nnyo kubanga bakalabika bulungi alhamdulillah imam bisolo ki ebisalwa kuba kati nyinza okuba ine sekkopo yange nga nnene bulungi temanyi na mbuzi waliwo binyo babiyita mbaatakabuzi oba mu luzungu bayita gizi simanyi sanyikira nnyo bisolo ki ebisalibwa beeta an'am z'ensolo ennya ezo Allah zagalako mu suratu an'am sharia ezigulumiza nnyo engamiya ente embuzi n'endiga zibayita an'am zezisalibwa mu duhiya zezisalibwa mu duhiya ensolo ezo ez'emiteeko ena an'am engamiya ente embuzi n'endiga kitegeeza nti ekisolo kyonna ne bwe kinyirira okwenkana kitya bwe kitabako ebyo byonna tukireke okujjako nga lwa bali mu nsi ezimu nga bwe babuuza Sheikh Ibn Baz oba ndowooza Australia bo tebabutiri nsolo bo balina maaya ndowooza n'ensi egyo bayita Australia eyo naye nga babuuza Sheikh Ibn Baz aga nti foofe tiriki byonna ebyo nga bina teri tetubirundayo tebisobola kuwangalira mu nsi yaffe nabaga bayimportinge babitumye bunaayira naye kiremeddwa kubanga bijja basale ostrich emaaya fe kitegeeza nti ate ffe eyo tetutuuka ffe tulina bingi alhamdulillah tweyanziza imamu duhiya bya mu nsolo ezo ebisolo bya miteeko ena tusala kamyu oba sekkoko simanyi nankani yageze nnyo nsava ebiramu ebyo ebisolo bina alhamdulillah bwe mba nasaddera akanyeeza amagalibi mu mbeera yakwerabira nkole nti esola yange entuufu oba njiddemu bw'abanga akijjukidde nga yawedde edda taddamu naye bw'ajjukira aba ne oluvannyuma lw'okwongera mu ssala sujuudu sahwi bw'ajjukira ddi ng'ate atuddewo awo amalidde essala salaamu aleikum warahmatullah salaamu aleikum najjukira nti yasaddira akanya avunnamayo oluvannyuma lw'okwongeramu
taddamu yonna taddamu swala ebyo ewedde. Okay. Naye wajjukira nga wayiseewo ekiseera agireke. Yabadde magaribi nezijjukira ku dhuhuri y'enkya. Akireke. Okay. Alhamdulillah. Eddiini eno ekituufu ya kusoma, tusaba Allah atuwe akadde n'okululunkana okusoma eddiini yaffe ya Rabbi. Ono akozesezza Luzungu aga nti obusiraamu bulamula butya kigambo kutandikawo bizinensi ya bank zaamu amagoba. Nedda okutandikawo banka kirala. Agaseeko n'okuba munnamateeka. Munnamateeka kyeki? Ba lawyers. Banka terina buzibu. Banka nga banka n'okuba munnamateeka tekirina buzibu. Ebya haramu ebirimu ebyo byetujjamu. Waliyo ensi etoyinza gamba nti banka mbi. Waliyo amawanga galina banka nga temuli mu haramu. Waliyo amabanka ensi ezirina amabanka nga temuli mu haramu. Yo banka nga yo bw'oba onogikolera ku mutindo gw'obusiraamu terina buzibu. Kino bannamateeka tubeetaaga. Tubeetaagira ddala just okwewala kulyazaamaanya, kulimba, kuwoza misango ng'ogisulise, ebyo biri haramu. Okay. Ojjamu haramu gye emirimu tegina. Ate nno bye twerabira Imam nti omusiraamu bw'ayingirira banking system n'agiyingiramu n'enniya ya busiraamu, ndowooza asobola okukoleramu da'wa okusiigira ensi ekifaananyi kya Islamic banking. Oba oli awo ababadde tebakimanyi ne bakkiriza nti twafiirwa dde obusiraamu nga bulungi, ne munnamateeka bw'aba puroguramu yagikwatire mu mbeera ya busiraamu, ndaba nga ayinza okwegombesa abantu bangi. Obuzibu bwe buli ayingirayo atadda mu bya haramu. Kati ate yeegomba eri okustandinga. Buli ayingirayo yeegatta ku haramu. Bwali obuzibu awo. Tusaba Allah ow'ekitiibwa atusaasire. Allah atusonyiwe ya Rabbi. Tusomesebwa mbu omuntu bw'afa kabbuli ebeera ekimu ku bifo by'omujjana oba ekinnyambinya by'omu muliro. Oyo ye agenda okusookera mu jahannama alyoka agende mu jjana, kabbuli ebeera kiku bibiri. Era muzimu ku ddwa ze yatwegeza okusaba sallallahu alaihi wasallama, Allahumma ja'al qabrahu rawda min riyadil janna wa la taj'al qabrahu hufara min hufari niran. Ai Allah tabaraka wa taala tukusaba entaana ya muganda affe ono ogifuula ekifo mu bifo by'omujjana, ate togifuula kifo mu bifo by'omuliro. Ejjana entaana yesobola okuba ekifo mu bifo by'omuliro, ekifo mu bifo by'omujjana oba ekinnyambinnya by'omuliro. Wabula mu byonna tulina okumanya saayansi ali mu ntaana awo ebisinga obugazi ennyo Allah yabimanyi. Tetulina knowledge ku byo. Saayansi ali wansi awo, bw'ogezaako mutambaala ennyo bitegeere biyinza n'okukaafuwaza n'olutadda n'ova ne mu ddiini n'ofuuka na mujeemu kubanga tebitegerekeka. Naye amarahil stages z'obulamu zonna Allah yazeesigaliza, teriyo gy'ayinza kukuwa bwefaanana nga tannagikutuusaamu. Kuba tulina marahala obulamu bw'omu lubuto eyo muntu. Omwana alina kyamanyi ku biri eno yatannajja tamanyayo n'ekimu. Ate bw'avaayo eri byonna birabirekayo eri tajjaawo na kimu. Era tulina kyojjukirayo ky'olaba mu lubuto. Tojjukira wadde naako kyekituufu. Naye omalayo emyezi 9. Kati era n'ekitiibwa ekiri bw'oyingira mu eri department eddako ey'entaana n'ebyo nibyo nabo biresse. Byonna oba obiresse eno khalaas ogenze mu new life. New life tusaba Allah agitwanguyize. Kyolina okuba nga okkiriza gwe munnange nti ekifo ekyo mu ntaana esobola okubeera ejjana oba ekinnya mu muliro. Naye bitya, butya, batya, Allahu a'lam. Allah yamanyi. Kubanga oli abantu bagenda okusooka agendako mu muliro oleke bagende mu jjana. Oyo ate mu jjana abeera ati, mu ntaana abeera atya? Allah yamanyi. Allah yamanyi. Amin. Ekikulu byonna kwerwanako kulongoosa. Tugende mu kifo ekyo nga kifo mu bifo by'omujjana. Ya Rabbi. Amin. Saba Allah atuwe okwetegeka. Amin. Akabanga ke tukyasigaza. Onabuuza nti ng'oggyeko Qur'ani ne hadithi, omubaka sallallahu alaihi wasallam yasomesaako ekitali bwomu bwa Allah ku bino obusunni n'obushiya. Kibuuzo simanyi oba kivuddeyo. There are anywhere these Muslim sects obuzibu bujjira ebyo n'okuvaamu okwekanira mubiri butategeera biri
bwe tulemu bitegeera kwe kujjamu ebyo naye buli webitegeera khalas tuyinza kwawukana ku mugendo amagezi gaffe gagana okutegeera biri kwe kubula kituufu ndowooza bushiya busunni busuufi n'ebirala twetaaga kusooka kutunula omusomesa waffe asookera ddala w'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali muki era bw'aba ayina kye yatukubiriza ku bino ebiriwo okuba tukibe bw'aba tayina tubireke tabangako mushiya sallallahu alaihi wasallam tabangako musuufi n'ebirala tulina ekigezo ffe kenyini ffe twetabula okulema bitegeera okumala nga tugenze mu biwayi Imam ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam ebimu ku byasembayo taraktu fikum amrayn lan tadillu in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati abasunni tebabanga webasibuka wa sunnati mbalekedde ebintu bibiri bwemunabyokwatako temujja kubula Qur'an n'enkola yange ebyo ate waliwo ekigambo kyawe tewali kibuzabuza neki Qur'an n'enkola yange sunnati okukwata ku sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam kati bano bakwe kweyita basunni nga bawulira ate agenda ovayo nga talina akuwadde sunna n'emu abo sunna enkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam naam alhamdulillah amin assalamu alaikum onagam because of a space where I sleep I find myself praying when someone is sleeping on the bed in front of me eswala yange iramu etya kati lwaki teyayitidde eno mu Luganda kabana ekifo kireka kifunda wasaalira n'amaliriza nga asaalidde ewali eyeebase mu maaso ge swala iramu etya nabbi sallallahu alaihi wasallam yasalako ko nga Aisha amuli mu maaso yeebase nga talina ku kitanda ali wansi bal nga ate wasaalira wennyini wasadde ebigere oli Aisha nabbi yajjanga okuvunama sallallahu alaihi wasallam nga amusika ebigere ng'abiweta ng'avunnamawo bwe yaddangayo okusoma okuyimirira asome yuka yasomanga biwanvu ebibye mbona alannama tekirina buzibu okuggyako waba agenda kutandika okutambula waba agenda kwenyeenya oli ng'amakulu ajja kutambula naye bali mu kifo kimu nga ali thaabitu nga teyenyeenya aba agenda kulanga sitira nendooza bwaba ekifo bwe kiba kigazi ndooza tewali nsonga ekyo kijja lwanaakola ntya era ne nabbi yakikolanga lwanaakola ntya sallallahu alaihi wasallam obufunda bwa kifo naye bwe kiba kigazi gende walala alhamdulillah onaga nti singa mba siina busobozi busala aqiiqa nkole ntya singa mba siina busobozi busalira mwana wange aqiiqa mumpa magezi kinkole ojja bufuna lindako mu maaso gye tulaga oba tosabize kati wanaweza emyaka 3 4 5 ojja kuba ofunye ekikulu enniya ebeeremu n'okwagala insha allah maaso Imam aqiiqa etandika ddi era ekomadde aqiiqa etandika nga omwana aweza ennaku 7 olunaku olw'omusanvu otumusalira aqiiqa bwekiba tekisobose olw'14 bwe ziba tezinawera 7 kiri mu sunna kumusalira aqiiqa ku lunaku lwa 7 naye ne oba ogisaze bifo tugiziuka empero zifuna ku nnaku 2-3 naye singako obulungi amale kweza nnaku 7 ekomadde tugambye nti ayoko yasukka ebiseera ebyo kati zizze ebyo kyakkirizibwa okusalibwa Imam nyinanze akwemulugunya okwange ng'omuntu nze sagala muntu kukkiriza nti siina busobozi busalira mwana aqiiqa ng'ekituufu waliwo yali akulajanidde nti siina sente za fiizi ku fiizi tulwana bwe zizingirire ate nga aqiiqa school fees asooka asinga ebbeeyi n'omugaso ate nga mu buwangazi bw'omwana okikola omulundi ogwo kati oli asobola okuga nti siina busobozi busalira omwana wange aqiiqa ng'omwana ali ku siniya 4 oluusi kiva mu kuba nti tategedde bukulu bwa aqiiqa buli lwanga tonategera bukulu bwa kintu kikumenya nnyo naye buli lwotegera obukulu bw'ekintu kyanguwa kati aqiiqa etakuweereddwa nti oteekwa gisalira mu kiseera bwe kiti bwe kiggwako eba eyiseeko kitegeeza nti ne bwonoonya akasente ko mpola n'ogula akabuzi nyina mukwano gwange yagula akabuzi kali ka adhiya ne banga nti akalundi n'akalundi okukakananga embuzi ziweze nga 2-3
yadde bazze bazitomera emirundi mingi kati kyetegeezezza ne bw'osugulayo akabuziko nga kato ku ssente ziizo entonotono katuuka ekiseera ne katuuka mu ngeri osobola okusaba abasula ku mizigo tunaakalundirawo kalundire byantonde bintu bya muliraano ekirala akeeka abantu bamu bagenda bagizitoya n'ateekamu bajeti ya basimati kuleeti za soda munaana kati kyokola wegula akabuzi ako oba omwana muwala oba obulenzi bubiri ofumbe amazzi mu budomola buno wa 5 liita mukabole bulungi oteekewo tampeko enyama bagiwe ku lusaniya abantu batuli bali akika y'omwana amazzi gano tujja kuya mu tampeko tumire ku buzi tugende nga abantu tebalidde emmere emmere bonna abani enjala gweruma bulijjo atali ffe tukalumiza akeeka agenda ogiteekamu bajeti ngeri miliyoni 8 nalaba nga sente zitazina n'ogwamu nesuya kati nzizo ndizifuna n'agyongerayo okakananga nesuubiri kutuseewo Imam bwaba mwana mulenzi nzikiriza okuzaawulamu wenfunawo embuzi emu n'egisala nga bwe nnoonya endala tewali buzibu oba ntekwazisalira kumu osobola ozaawula bwe tufunyeeko emu ne tugisala endala tujja gisala mu maaso gye tulaga insha allah alhamdulillah tweyanza nnyo Imam saba Allah kusaasula ebirungi byereere aga nti bannange there is some kind of treatment that I'm supposed to get but it has a combination of drops of alcohol but I'm still resistant to start and I have had this illness for over 15 years without any cure. Advise me on this. What can I do? ebintu ebiri haram فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم إن الله لم يجعل نبي أتوقع صلى الله عليه وسلم Allah tiyateeka ddagala libajjanjaba mu ebyo yabaziyiza tiyateeka ddagala libajjanjaba ndwadde zammwe mu babinaadamu mubiri haram tekigenda kubaayo nti bagenza okukebera nga mwenge gwe gujja obulwadde obwo bwazze ku wa korona bw'onywamu ekifa ya bbiya oba owedde abadan nti bagenza okukebera ennyama y'embizzi yejja yekulembedde okunya ebikirwadde gundi abadan ebintu byonna Allah byatuziyizaako okunywa tewaliyo regimu oba generation oba century egenda kujja ezula eddagala mu ebyo ekyo yakyogedde Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kakati oba endwadde ekulalidde emyaka 15 oba 2 gwe gumiikiriza paka olifuna eddagala eriri halaali eddagala erina kubeera mu bintu biri halal so si biri haram yateekayo nabbi bwatu batugambye sallallahu alaihi wasallam ate nga byayogera si bibye saba Allah ekitiibwa jjanjaba omusiraamu amiin ya rabbi Allah mumalire naffe Allah atumalire amiin Imam waliwo edduwa eyeetongodde esomebwa nga baawoowa oba ng'ofumbiddwa nabbi mu hadithi ya Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu atugamba nti kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama إذا رفع إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير جابر atugamba radiyallahu anhu nti Nabi sallallahu alaihi wasallama weyawerekeranga basajja nga bagenza okuwasa okuwa we kwaggwanga okuwoowa ng'asomedde nti barakallahu laka wa baraka alayka wa jama bainakuma fi khair yeddua esomebwa ayi Allah mbasabira Allah batiremu emikisa mu embiriri era bagatte wamu mu birungi yeddua ani agisoma ababaddewo nga tutuze okuwerekera bo bali bo nga bo Hafsa ne Ismail basome balina ezaabwe nabo balina kati nga esooka eddua nga tonabawoowa okusaba Allah akuwa obulungi obuli mu mukyala akkingiriza obubi obumulimu osobola obyogera mu Luganda nga bobi tewali buzibu bisomadde mu kaseera kano nga bagenda tuwoowa waliwo esookerwako nga mukyatandika boyikoti kyeki kuboyikoti nga muntu kumwesalira ku ddala koti kiipu anti gwe bitabula nkujja wala kakati eddwa eno bino byogambye kantini yaggwako kantini ekyaliko
kakali oza kantini kyeki gwe singo byonoona kantini kwe kutuula awaka nga bwe tuli kantini webagula ebyokulya mu masomero ne mu malwaliro kakati edweno ngisomere eno mu gundi ekituufu kiri nti abagenda ofiirigano ababeere bwe bamaze okukwatagana saba Allah omuntu oyo aba mutuufu amusende nga ajja gy'oli oba si mutuufu nga tali mu bulungi gyendi Allah amutwala emirembe buli omu akwata erirye ekyo kimu ekyokubiri bwe mumala okukwatagana saba Allah akutekeremu obulungi obubi bumulimu abo kugjemu inshallah alhamdulillah amin ekisooka mbyentegedde imaamu nti omukyala yenna akyanoonya omuweesi oba omwami asaana asabe Allah yadde omukyala oli tannamulaba oba omwami tannamulaba asabe Allah amuleetere ono obbanga lyonna tulina betuva okwogerako nabo tubadde ne imaamu naye mbega bye tubasibiridde nti omusajja gw'owulira oyagala ffe bino byonna by'otunnyonnyodde osaana kubisooka binnyonnyola Allah nsaba Allah ow'ekitiibwa omwami gwe nsaba abeere wakati wa myaka 28 paka ku 35 nsaba Allah ow'ekitiibwa ompa omwami nga munnaddiini naye nawe ogisaba nga nawe oli so si kusaba munno munnaddiini kyekigambo gwe kibuuzizaawo gwe betubadde nabo nti naye dda gwe ddala olowooza gw'onoonya munnaddiini akunoonya ko ne munnaddiini alina kunoonya munnaddiini so si nti Allah mpa omukyala talina ddiini teriyinza bisaba abanga Allah tuteka omusaba wasalullaha min fadli ebbanga lyonna buli kalungi kooloozaako mu bulamu obwo olina kasaba Allah tabaraka wataala imamu bwe mba njagala kusaala swalatul istikhara naye ng'eddwa yaayo sinnagikwata mu Luwarabu nzikirizibwa gisoma mu Luganda lwemmanyi bw'obanga oli weeru wa swala okkirizibwa naye lwaki tugikwata ebirala nga tubikutte istikhara swalatul istikhara swalatul istikhara iswala gy'osala nga weebuuza ku Allah tabaraka wataala iswala gy'osala nga weebuuza ku Allah tabaraka wataala akulondereko ku nsonga gy'oyinza okuba ogitidde ziyinza okuba ziri bbiri ng'olinedde okulondako emu swala ey'okwebuuza ku Allah tutera kubuuza ku mmwe bayimaamu mwe bwe tuweebuuza okubuuza ku imaamu si kibi naye Allah yasinga bamwebuuzako batya imaamu oba Allah tumwebuuza osaale oleeta enniya nti olina kusaala swala yakwebuuza ku Allah ekyokulabirako nina abakyala babiri Hafisa ne Maimuna benjogereza oba omukyala alina abavubuka bamwongereza babiri naye bonna balina ebisaanyizo ebirungi oba nfunye emirimu gize gyombi omulundi gumu gyonna gyombi bampise njagala kulondako gumu naye ndaba guno mulungi ne guno mulungi kati nga oyingira mu swala kati for example nina Hafisa ne Maimuna eswala gyengenda okusaala nsaba Allah ansalirewo omu ku babiri annondereko kati mala okufuna okwazina doozi nga nsayirya bali tugende mu bulambo ndowooza toyinza kugenda walala yonna ono omukyala bamusiba kuno omwami oba yali okuddamu okufumbirwa tasobola kusiba kifundikwa kirala nga kino kikyali kiki ku baana bibiri kati talaka at-talaq kitegeeza kusumulula kifundikwa kati ye ajja ate ono agala asibe kino agala asibeko naye kirala bire bibiri Imam ani asiba ani asumulula Qur'an yesiba handi kasiba bawo kumuteka gaki era yesumulula agamateka gaba gaki Qur'an musibisize amateka ga Qur'an era amateka ga Qur'an gasumululawo mulayini eyo imam mwami yasiba ngira yateekwa okusumulula kubuno alaja na mwami teyamwatala mu kusiba ekifundikwa fena tusiba omwami n'omukyala fena tusiba ate singa abaganya okufa wamma tetusiba fena tusiba tuzitowa kyenkanye ku kusiba ekifundikwa ekyo fembi tekiri kusaidia mwami nti engeri yakisibira alina okisumulula wanti era obuzibu bwenkanira wewa singa oyagala nti nze sikiriza genda omugjawo ate olisinga gana nange sijja muwoowa naye era tuyinza genda kati mu kaseera k'okukisumulula era obuzito businziira kati olaba agambye nti naye nga ate omwami yaliko obuzibu kati otajja kuwa talaka gwesumulula ekifundiko omukyala gwe nawe n'omukyala alina omukisa ogukisumulula nga bwe yalina luli omukisa ogukisiba nga bwe omukisa luli asobola okukisiba noera bamwongera omukisa okisumulula kati ye kennyini ekibaita kholo okweyambulula
so si kuddaawo jala kufuna musajja mulala. Okimanyi nti abaami bangi naffe era mu butamanya ddiini omukyalo omukola byonna by'oyagala so nga nti ate sikuwadde ettalaka bwe kiri kati n'omuvulugira awo naye mukazi wattu naye neyeewumbira awo n'abonaabonera awo. Abaami bangi abakyala bangi omusanga ali ku lujja wa nnyina atudde awo omusajja anywa talaka oluusi no n'abeerayo mu bufumbiri nga bwe bakuba bwe bavuma wikisi 3 omusajja taliiwo namusaba talaka yagigaana. Bwe tukizuula nti Hajati takyalina mirembe mu bufumbo buno temulimu kalembereza ali ku kyupa akiza okweyambula dde omwami yayagaanye. Imam fenga abakyala tusaba otunnyonnyolemu ntandikidde ku ki nze agenda okusumulula ekifundikwa kiri ku saidi yange ng'omukyala agende wa sheekhe we mugenyi ala kweyambulula baze amusomere amateeka gafuga okweyambulula ngera bwe yagende wa sheekhe we kubawoowa era tuyinza gana nti agenda tuwoowa nga sheekhe taliiwo nekino weekitibwe kiri sheekhe alina okugaidinga ayina kuba oli yennyini yatuwoowa si tteeka nti alina kuba oli yennyini bwe tuba tumufunye ekirungi naye oba tasobodde yenna aliwo omukugu amanye amateeka ga shariya asobola otulungamya. Imam abaami bano si mwangu wakubembeekereza nga njagala kumweyambulwa kumuleeta waseeka wange ne bw'aba tazze tetujja kulinda mwami akkirize kubanga era osanga omwami namugamba omweyambulula n'agaana kati si tteeka nti alina kukkiriza nga bwe kiri nti omwami awa omukyala talaka naye ng'omukyala si mumativu era tayagala neyeegayirirako ne bigaana bugaana n'afukamirira n'agenda naye ekyo bwe kiri era omukyala naye akkirizibwa okweyambulula wadde omwami agaanye si tteeka nti naye nga musobola okubikkiriziganyako kuteekwa ku saidi ekyayagala ebiseera ebisinga bwe kibeera kubaako saidi ekyayirina obwetaavu eri munne naye ng'oli aga nti wana nze nkooye emize gy'omuntu oyo. Naliko mu musango gumu oluusi emisango gino tugireeta kufuna kyakuyiga so si oliga nti kale aba byali byakyama nga omukyala agenda kweyambulula mwami mube nasinga okwewuunya omukyala gyeyo miliyoni ago 2 n'agawa omwami namugaa agenda otandika new life tukomyawo ani awaani omukyala tutuse ku njegoyego tusumulula nagaa nti baze wange oyo kamuwe miliyoni 2 nze gali amahale ge yamuwa amahale yali amaze dde gateeka wabbali miliyoni 2 atandike new life ekyo ekyali nesinga okuneewuunyisa ennyo n'emitwalo 5 ejaki anti tuli mu kantiini tiri taxi wali taxi alina opangisa mu kawuba kamuzi nenga nti onakoye nnyo nze mbadde manyi nti yamwagala nnyo yali bukowu akabonero ka bukowu okuba bukadde abi abakoye enviira saga kule kutunako kabonero ka bukowu kibadde nga tiyamwagala nnyo kwe kumusibirira entanda Haji neyeyala ku ttaka masikini neyeyala ku ttaka yegayirira Hajati ngaga nti imaamu siddayo nkooye kakati ekisookera ddala ogende wa sheekhe nakunyonyola amateeka gafuga okweyambulula so si gwe ga nti ono tetubisomye eyo package eyo topic erina package yaayo namba gyolina okuba nga osoma n'otegeera omuntu watuddamu buuzo butonotono naye olutambi gye luli mu Tharaya olwogera ku kweyambulula kitabu nzijukira. Imam nsaba abatuulize era batugoberera ewa Imam Ndoza bwe tuba bagendayo mu mbeera nga tusuubira okukkanya n'omukyala wange oba bazee wange ku busongasonga obututabudde obutulemye okukkiriziganya tugendeyo Imaamu atubuulirire naye ku nsonga y'okukwebuuzako Imaamu ono muto oba mbeere naye Ndoza y'ensonga si yaffe kakati nga bwe kwali kusalawo kw'omu ku babiri okufumbirwa ewagundi era okusalawo Ndoza era kwasigalawo oyo kwaffe batuyita wali mu kusibanika era Imaamu takkirizibwa kwawula bafumbo atabaganya butabaganye ebbanga lye kino kyegambye kino Imaamu amusobola busomezi mateeka gafuga kweyambulula so simuyambako kikyoyita okumuyambako kakati omanyi ojja kukola bwoti ne bwoti omusajja bwotyo akujoze nnyo era mukazi mufumbi nze nkwewunyiza sikulabanga nako yamugee nti amateeka agafuga okweyambulula geegano amateeka gafuga talaka ngo n'omukyala talaka geegano so simuyambako. Imam ebyattalaka mwagezako bitutaggululirako omukyala alina idda gy'atuula n'ebirala eno wano mu kweyambulula tolina butonotono byinza tusunirayokko idda ku saidi ya talaka
eriyo idda kusaidia kakati omukyala neeyambulula omwami ekisookera ddala alina okuba nga manyi wanaasula wange wamugambira nti tokyalibaze nkweyambuludde taddamu girinya mu kigere naye kituufu kuba kati ate abaddayo ngaani sialina bwenkuyita tutyanga tuli mukyala wange ekyagenda okukyatula ng'ategese walaga okuba nga manyi walaga ekyo kimu so si kumala kweyambulula nti ate tuddayo katwebake nga tyeyambudde ekyokubiri omukyala agenda okweyambulula omwami ateekeddwa okuba nga amahale gaffe we gali awo mukaashi oba anaagamusonyiwa oba tagamusonyiwe bwe gaba nga noonyeza ne gambula siyinza kweteekateeka kumunnyonnyola gansonyiwe nakyo kisoboka kubanga era abamumanyi nakapancu ono tajja gansonyiwa mumanyi naye oba ekisuubira nti asobola gakusonyiwa tekina buzibu naye galina okubaawo galina okuddayo kubanga mu hadithi eri nabbi yagamba Jamila binti Abdillah muwala w'omunnanfuusi namuga nti atula Thabit bun Qais atula ddiina alayhi hadiqatahu ogenda muddiza amahale g'ennimiro yali amuwa nnimiro ya ntende ng'omukyala yeeyambulula namuga nti ngenda kuzza ennimiro y'entende kubanga nkooye namuga nti muddiza ennimiro y'entende ekyokusatu idde baya mwezi ogwo eyeeyambuludde bwe kiba kivudde ku saidi ya mukyala idda ya mwezi wano kiba kise idda kyeki kubanga ku saidi eri ey'omwami idda eno waliwo omukisa gw'okubaako enzikiriziganya nebaddingana kati ate noku by'omukyala anti idda erina emirimu mingi si kyokka kyanzikiriziganya mulimu n'ebirala esooka mulimu okufumba ekitiibwa okuwa obufumba ekitiibwa omuntu aleke kusala busazi ddiire yavudde wa ddirisa ali wa Hamza mu wiiki eno abadde n'amuza ate kati ali wa ddirisa mu wiiki emu bweti obufumba buno bwasooka buwa ekitiibwa katuweeyo ebbanga erya mwezi ekyokubiri mulimu n'okulaba muzito then era n'omukyala ali mu mbeera nga muzito teyitantala byakweyambulula oyo azigumiikirize ate kati ani anabirira omwana weeyambulira naba takyali balo n'okusulawo tosula bagube mu nju kati oba muzito teyeyambulula kubanga ajja kuba yakeyambula ate akuba essimu ti njagala zigenda mu sikaani oliti ate tuddeera mu buvuyo ani gwokubira juzi wano wagenze kakati oza oli mugezi nnyo oyo alindeko mala okuzaala kati ekisembayo kyetwandikonyeeko awo era ku omukyala agenda okweyamba mu mwezi guno imaamu omukyala ono aba takkirizibwa kwogerezebwa n'akatono fe kimanyi nti abamutuuvirayo ku ndagaano nga ddirisa amaze ebbanga perereza obamuzi oba isimu oba jabbeeri wala tazimu uqudata nikaahi hatta yabluga alkitaabu ajala Allah agaana okuteekateeka puroguramu y'okuwasa omukyala mpaka nga ekiseera kyateekebwawo okuba nti asiibula obufumbo obukadde kiweddeyo kiri haramu okwogereza omukyala ali mu idda kiri haramu era kikirizibwa naye kenyininyini okwebyulabyula muga omwezi ogwo n'okwere alindemu kubanga abajja kuattractinga ate abatannamukkiriza okwebyula si kwokwa feesi engoye zino ate feesi tugiraba nga bagibyudde tugiraba engoye ezaffe wane Uganda wane waffe Uganda alinako okwambala endeze bbeeyi abaye obusiraamu bwakusoma naye era tubikonyeeko ebyo tetusomye kweyambulula tetunnabisomesa so genda n'ova oga nti nze nabisomye points bazikonyeko ziri bwezi kambiyingirire ekisinga obulungi mufumbo okuwangana na mukyala we ekyo ekyandisinze abantu balowooza nti okwawukana n'omukyala solution y'enneeyisa yembi gyova oyinza okuba nga baddeyo ne kalembereza ate gyogenda okuyingirira gyemikisa egisinga obungi emikisa 9 ku buli 100 gyova watera okuba nga walungiko okusinga gy'olaga amakulu 10% g'omukisa gwokka gy'olina okuba nga gy'ova wewadde wabi gy'olaze watuufu ebiseera ebisinga gy'olaga watera okuba wabi era abantu basingamu bufuma kuga nti kale singa nasigala ne mukazi wange oli kale singa nasigala ne baze wange oli kale nabeera mukale najja anyiigire yamuwoowa ate oluusi nga musajja tunaye teyamanya alhamdulillah nyina kapo y'abafumbo abayawukana be neegomba mu bulamu bwange ne basigala nga bakolagana ya rabbi bombi Allah yabajjulula bali bamashekhe baffe bo bamanyi shekhe waffe Allah musonyiwe shekhe kireka wano yali shekhe kirya ndooza
ne bajja bakwatagana n'omukyala ne yali bawaabu nga tebalina mutawana gwonna. Tekisa kusangika bambi. Allah taasi. Allahumma amin. Yalla taasi. Leka kulowooza nti oli muno mu taddewo n'ebiragiro teriyo omukazi akizibwa kujja wano n'alagayo ono ow'e gw'alina kati. Byonna byaki ebyo? Abaana bajja ku maama waabwe lwaki? Kifaananyi ki ky'osigira abaana? Abaana otaataganya future yaabwe. Engeri gye twakkiriziganya luli ku kusiba ekifundikwa. Tusobola okukkiriziganya ku kisumulula. Kiki ekiri wansi w'enjuba ekirala ekibalimu okuddayo okuteesa? Muteeseza ebinene. Maskini. Kati ebisigadde byalimu batya sheitaani ebyetutagwana. Omukazi omukweseko abaana teri kulinnya ku ssomero gye bali otaddeyo n'ebiragiro aguli omusayi gw'oyo omukyala. Abaana bakuzaamu emitima egy'ekisirikale egy'ekitemu teri kulaba ku maama waabwe. Kufaaki olwedde ye maama waabwe ne bw'olyagala otyo ye maama waabwe yali mulungi luli ng'omuwasa. Kati obulungi bwe buli abusigaze ku baana be bino byali wakati wammwe taata na maama. Abaana tebalina kye babyetaaza. Babayingizaamu nabo ne bakosebwa bukazi bwattu ne busajja bwattu ne busuma mu dduniya muno nga maama waabwe wali nga bulinga bwafiirako maama waabwe. Taata takkiriza poliisi evaayo ne batunda. Allah asaasira abafumbo abayawukana ng'omwami asobola okukwata abaana n'abavuga n'abatwalira maama waabwe muholidde. Ne maama waabwe asobola okukyalako awaka n'abuuza ku baana be. Allah asaasira omukyala afumba awaka awo nga maama w'abaana bali amu access n'ayingira abuuze ku baana be. So kimye ekiwano wali mu kufumbawo maka gakulema era kuba maka gange. Obadde okimanyi imamu nti ne bw'oba oyagala toyinza kulemesa imamu kuddira mu kyalo oli. Omuganda yaggamba omukyalo w'abaana tanova kubanga era babawukanye ate abaana bano waliwo ebigwawo ne basisinkana omwana ali ku kitanda. Tojja kujja kulaba mwana wange ku kitanda mulwadde. No kati omukyalo ono gw'oyagadde ennyo otuuka okugera oli okulaba ku baana be. Ono ye agenda kubeerawo bbanga kiri omumanyi. Oba omukyala abayi tulina kwebuulirira ffe nga ffe mu mbeera si lutalo tuba twawukanye obuvuganye si lutalo si mwe musoose ebyo bikadde mulina mu mivumba bantu ensi bukyeba bantu baawukana bulijjo. Alhamdulillah tuyanze imamu akaseera abaana balekere access ku maama waabwe ne taata waabwe bafune emitima emirungi. Naye bwebagaliragalira mitima gyanso. Omukyala bw'aba yabasigaza taata waabwe toddamu balaba ku ssomero tolinyayo. Ne fiizi ennyonyi omwana alwala ku makya n'olweggulu. Gye balwalira nno ssebo oyo nga yalwadde omwasimula. Lwaki? Tokkirizibwa gwe kumutwala mu ddwaliro nga kitaawe gwekyolina okukola kiri eki. Ate zonna ze bakusabye totuga nti ate nnyinawe zino. Oyinza okuza jjanjaba wa minisita sente ensufu bamaleeriya emitwalo 6. Alhamdulillah tusaba Allah ekitiibwa obufumbo bwaffe abututebenkereza ya Rabbi. Onabuuza nti singa mbeera ne mukwano gwange nga si musiraamu n'afiirwa omuntu we nina musaasira ntya? Kubanga eriyo sheekhe gwe nawulira nti ngatuga nti kikyamu okugamba RIP oba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun k'oyo atali musiraamu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kikozesebwa ku mwanadamu yenna ng'avudde mu bulamu obwensi. N'atali musiraamu. Omwanadamu yenna. Lwaki? Alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah byali akyogerako teyayogera ku bya ddiini. Abasoma enzikiriza bw'eti bakozesa kino. Omuntu yenna akozesa ekigambo ekyo ebbanga lyamala nga amanyi kyekitegeeza so si nti birimu eddiini. Kubanga era ffenna abasoma eddiini y'obusiraamu n'abasoma enzikiriza endala ffenna twava wa Allah era gye tugenda okudda. Ekyokubiri RIP rest in eternal peace. Bwekityo
ekisinga obulungi kusabira mufu ogamba nti Allah musaasire. Tetugamba nti awumule emirembe oba Omukama Katonda omwoyo gagulamuze kisa. Ekyoka tulamuza ttima byonna tetubyogera. Mukama Katonda amulamuze kisa ate alamuza n'ettima era nga wamuwulira ki alyoka kulamuza ettima gwe nga bw'ofaanana bw'oti olina ki talamuza ttima. Ekyo kimu. Ekyokubiri bw'ogamba nti awumule emirembe omwoyo gwe guwumule emirembe tomusabidde. Wabula tugamba nti Allah tabaaraka wa taala musaasire ebyamusobako. Wabula waliwo bakusomesa enjigiriza egamba nti babanga ekyo imamu ne kwatali muslimu tukyogera ekiruwa Allah musaasire ebyamusobako nedda twogera kiri kyokka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam, lwaki otugambye nti kino inna lillahi wa inna ilaihi raji'un n'atali musiramu tukyogera? Ate yaba yavaawa ye? Osinzidde ku makulu gakirimu. Ye ono yavaawa era alaze waani? Yo aya etulaze nti buli afunye omusiiba yenna baafunye omusiiba gwonna. Ate yo aya eraga afunye omusiiba yayogera ekyo. Alladhina idha asabatuhum musiiba, abafunye omusiiba yaga nti inna buli yenna afudde omusiraamu n'atali era aba azze waani? Allah we yamukola. Wabula bagamba mbu ayafudde nga si musiraamu tumusabire bubi nnyo ayulike Allahumma bashiruhu binnaar. Ayi Allah musanyuse n'omuliro. Ekyo nedda ekyo kikozesebwa kwa ddaali n'obulabe ku busiraamu. Era nabbi yasabiranga balina bulabe sallallahu alaihi wasallam obulabe abamutigomyanga ku ddiini ye byeyasabiranga edduwa ekyo. Tuyenze Imam, barakallahu fiika. Omuntu bangamba nti mpola ye milioni 2 ngenda kwongeramu emitwalo 4 abampadde riba. Newe gwa mutwalo ne bwagamba nti mpola milioni 2 ngenda kwongeramu omutwalo gumu eba riba. Era kiri haramu era tomuwa paka wanagamba nti mpola milioni 2 nja kuzza milioni 2 awo muwe. Newe gwa mutwalo gumu ngogenda muwa milioni 2 azze milioni 2 mu mutwalo ogwo eba riba. Kati ziriwe zitandikirwako zitanawera mutwalo yoyo abatannaba riba ne bwe balukumi era bariba. Ekindese uwompole nina ebizibu maskini ate wonyongera ku bizibu birala ontutubika. Alhamdulillah. Omukazi akkirizibwa okugula ekisolo ne bamusalira ku Eid. Byonna akkirizibwa n'okwesalira. Ndowooza aleke kubeera mukyala kubanga omuntu yenna mmanyi nti ono alabika ali bunaayira akkirizibwa okuweereza ssente ne bagula ekisolo ne bamusalira wano ku Eid ku Udhiya. Kakati ekyo bakita tawkiil mu hadithi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu amarani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budinihi, yandagira Nabbi sallallahu alaihi wasallam okubanga muyimirirawo ngamiya ze yali asayesali ngamiya 10. Ali Nabbi yasalako 3 endala nazekera Ali nazimaliriza. Kati kiba kigezo okkirizibwa okusigira ne bakusalira era nga bwekikirizibwa okwesalira. Byonna bisoboka tewali buzibu. Wabula okwesalira kye kisingako bw'aba abaddewo wabula okufiira omukisa gw'okusala olw'okuba toliiwo asigidde asinga. Alhamdulillah. Nze mbuuza singa omuntu akoononera ekisiibo kyo nga mubadde mweyagala era nga mubeera mwenna naye nga temuli bawowe kyokka nga buli lukya akugamba nti agenda kuwoowa yanzitira Ramazaani yange ate nanta oluvannyuma Ramazaani yange twaze ntakisi omuntu oyo alamulwa atya mu maaso ga Allah. Kakati obuzibu buli wamu obuzibu buli ku mwana wa buwala ate atya yali akimanyiwo ki Jaberi yamugamba tujja ngenda kuwa bbanga omwana w'obuwala yenna gy'ava yenkana ajja sigala nga wa bbeeyi ebbanga ly'amala okugaana ogenda ne Jaberi nga tebannabawoowa. Fatuma amuntwalako atwale shayitaani Allah jaleeta omulala. Gomanya ebbanga limbaddeawo nga tewali buzibu okusinga okunyiiza Allah mbusanyuse Jaberi agende Fatuma bwe bagendemu ebyo ebikyamu. Allah yalese Jaberi ono era akyandaba jaleeta omulala. Olubeerera tugamba abaana abawala ekikufuula w'ebbeeyi biidhnihi tabaaraka wa taala mu maaso g'abalo kwe kugaana okugendako naye nga tetunnabawoobwa. Buli wogendako naye nga tetunnabawoobwa ogwa bbeeyi mu maaso ge osooka n'ogw'ebbeeyi wa Allah kubanga ffe nibwo ogw'ebbeeyi niyo osooka n'ogw'ebbeeyi wa Allah kubanga ogudde mu zambi ddene. Ekyokubiri
taliddayo kwesiga oyo mukazi mutambuze oyo musajja mutambuze gumiikiriza oli alamulwa ate yanzitira ekisiibo ekyewunyisa ali ku kisiibo kyeyaliikiridde tannaye kutya zambi ddene lya naye ndoozera kutya Allah kwe kumutiisiza ekisiibo kye Allah butakikiriza bw'aba atya Allah yajja kyoggwa mulira ezambi kubanga otya Allah tabaaraka wa taala kutugasa nnyo nga tugenda gwa mazambi. Ndowooza waliwo n'embeera omuntu mwaba obusiraamu ne bumuleka okusiba n'akuleka okumanya kiri ekyokukyalla kye kisinga obukulu. Waliwo embeera omuntu mwaba gati ayo ekisiibo okusinza ku mbeera mwoli kyo kireke ng'akireka atya ngamba waliwo omuntu bw'aba mulwadde ddala nga talina busobozi kusiiba obusiraamu tebumukaka kusiiba so nga tekino ekyokukkiriza Allah n'okumutya tewaliwo mbeera muntu mwaba gati kati nakyo bakikusomera omwana omuwala ekitiibwa kyo ddiini yo kyova olaba nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam ne ku mwami idha ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuhu eddiini kati buli lwogenda nejjabba eri nga temuli bawo eddiini oba ogisudde ekyebbeeyi kuggwe ye adagala tulamula olimbu yali obubi ennyo oli yamutira ekisiibo imamu ye tumwogeddeeko nedda ono ye ekyoli yakirekawo ekyono ye kubanga noono jabbiri yali asiibye ye yasigaza ekisiibo noono era yatta ekyoli era buli omu yatta ekyamunne era ekireetera ate nno omwana omuwala yemwangu okuba nti yasobye ennyo okusinga omwana omulenzi ate batya imamu olw'ensonga nti ebikolwa by'obwenzi tulaba Allah nti azzaaniyatu wazzaani asooka mukyala olubeerera lwaki akulembeza nnyo omwenzi omukyala n'omwenzi omwami ekireeta okuba nti akulembeza omwenzi omukyala ebintu by'obwenzi bisinga kusa mukyala osinga omwami bisinga kusa result zonna zonna z'obwenzi zikosa nnyo omukyala okusinga omwami ekisooka bw'abanga adde mukyala mufumbo bwe bamukwata okukoma bufu naye ate omwami omufumbo mukyala wasobola omukwatira mu bufumbo ne busigalawo okusigalawo kusonyiye ajja tinaga ati ndagewa abaana bange ndeke ate ne ssente ajja tyaja alina nnyingi kantulewa ekyokubiri ayinza otutabika abaana adde mukyala mufumbo olubuto alufunye eri atyo bigamba haji abinyize munaati omwana bamuteeka omwo ekyokusatu mpona abaana b'amasomero obuwalawala bw'amasomero bamugobye mu ssomero kizibu nnyo sanga omwana omulenzi bamugye mu ssomero nti yafunyisa akawala olubuto era tatabako kyakola akalenzi akajjawo n'akatwala mu ssomero lyerira kisulo n'akakuba eyo nekasomero eyo ekyokuna omwami ye olw'okuba nti obutonde bw'omwami yakolebwa nga asobola okuwasana ki abasukka ku omu oyinza okuza nti yayenze nga yamuwoowa ekitali ku mukyala ye tukimanyi nti si waseka kiti oyo ndi waseka kiti ate akola kino ekyabba eri so seka kiti oyinza mubuuza bibuuzo bingi akola kino egyoweeriya oyinza yamuwoowa bwabeerayo ng'abuwa bakyala kati ebiva mu bwenzi bisinga kukusa nnyo omukyala okusinga omwami Allah kwe kumusoosa era omwami asobola okuva mu nnyumba ye waka n'agamba nti ngenze tukole obuseegu n'anoonya omukyala n'abulwa oluusi ssente ne zimulemesa naye omwana omuwala tayinza kwesimaatinga neyetereeza bulungi ngenze kunoonya musajja tukole n'abulwa kati ye omukyala ye wabulabe nnyo ku sayidi eyo yasinga n'okukosa nti afume ayingira obubi n'anoonya omusajja amubule naye omusajja tasobola okuyingira ne bibula oba ssente ne zimulemesa agala teziweera ezo ntono obaki kati omukyala yasinga okuba obulabe nnyo n'okukosebwa n'oggwa akatale kubanga bwe bazaala abaana ayongera okusala bwe bazaala abaana ayongera okusala akatale ate ye omwami ajja ng'alina abaana be 8 naga nti seka kiti muwala we oyagala mumumpa n'ofukamira kutegeera nti newaza mwebaza ate ye omukyala bwayongerako waliwo batakyasobola kufumbirwa eno ate aga nti omwana afa tukoze ekyokuleeta maama sengaawo olesi bwakiwa kati ebyo byonna bitunuulirwa kituufu alhamdulillah kikirizibwa okumpa ono omwami awatali kigendererwa kyakuwangala ffenna forever kubanga tuli ku kyeyo naye tetwagala kukola zambi lya butambuze ekyo bayita nikahu almuta elharamu bagita batya nikahu almuta nabbi yagigaana sallallahu alaihi wasallam okuwasa nga kako contract tugenze Japan kukola tulina emyaka 3 mu butagwa mu bwenzi twewoowe mirimu egiggwawo Japan fungwe bukoma kiri haramu ye kakati guyinza okisimba ku mwana wo
onajja muwe emyezi 3 bano bennyini abagenda okwewowa bo bayinza okisimira ku mwana waabwe bamuwe emyezi 3 oyo agende wajja omulala amuwe emyezi 8 agende wajja omulala muwe emyaka 2 agende kati abaana bagenda kuba batya bo iyo kiri haram alhamdulillah tekikkirizibwa tweyanze imam barakallahu fika Sheikh mbuza kitufu omuntu bwayingira mu kabuyonjo nga tabise ku mutwe mbu amajini g'omu geye manju gamufulumira mu mutwe gamu obuchafu ye gamufuna naye kabuyonjo mu mutwe gwe era mbu omwoyo gwe mukasera ko kufa gugenda kusanga obuzibu okuyita mu mutwe ebigambo by'abantu ebigambo by'abantu genda kukibuza ekirala nina muganda wange teyawoowa mukyala we naye bwe yazadde omwana yamwaziinidde kikirizibwa teyawoowa mukyala we talina mukyala olwo baba teyawoowa mukyala we baba talina mukyala alina muganda we mutambuze alina muganda we mutambuze yafunayo mukyala yazadde omwana mu butambuze bazala omwana yafuna mukyala yafunayo omutambuze munne abakyala batera bayita nekolera jange kati ate abaami simanyi nekolera jange omusajja ndegera bayita kakati ekituufu ekiriwo ennyo ekikulu ennyo kwe kumanya nti aqiiqa egasa mwana aqiiqa egasa emigaso gya aqiiqa egisinga gidde eri mwana nabbi gyatugamba swala nti kullu mawludun murtahinun bi aqiiqatihi buli mwana yenna azaalibwa omutango gwe tuteekayo okuteebwa kusala aqiiqa imam gatonda tutukyasiko kya aqiiqa waliwo kino ekiri ekyonoonese kinyinyi kyendaba ffe abali mu mbeera eyo ono omwana bayogeddeko tukola eki okukivaamu okutereeza kakati abamu bakiyita kutukuza bufumbo tebabutukuza ekyo kiba kitegeeza kunaaba kuva mu mazambi muli mu mazambi mulina okuganaaba omukyala adde ewaabwe wayite emyezi 3 bw'anaaba si muzito then omukole tawuba obutakiddamu okumala ebbanga ly'emyezi 3 nga tuli ku tawuba omusaba Allah basonyiwe ezambi n'omujogera mu nsi ye ku mmere ye omukka gwe tussa then tusobola obawoowa oluvannyuma wabula nga sinava ku nsonga eyo ffe abanadamu twalema okumanya nti ensi eno nnyini kugikola yagisaako amateeka omupiira akasawe kabanga bwe kati nga wano waliyo golo n'eno naye kuli amateeka kuliko abagalabirira waliwo balayinizimani eno waliwo ali wakati adduuka nabo buli teeka ne bulkaadi obw'enjawulo ne langi za njawulo n'ebibonezo bya njawulo waliwo wali free kick waliwo penalty naye tebamenyako naye n'olwo butya Allah yatonda era buli amenye lyamenye buli muntu agati naye olikoki tuleetera bizibu bagenda kukola red card ofume tusigale batono naye kati gwe gy'olowooza essebo nnyabo nti nannyini nsi eno talina mateeka nga ne Uganda yennyini tulina ssemateeka nga buli waliwo Elias Lukwago olulimi omuli ayenyona n'abasajja amenya akawaayiro kano nakogera omuwendo 23 munnakati naye ye ayagala kukola mu duniya muno byayagala mbu mukyala ndabikidde bulungi kantwale eka eno ensi eriko nnyiniyo yagisaako amateeka gayagala tugoberere so si gwe ssebo nnyabo olwokuba bye omuzanyi w'omupiira waliwo bimunyumira naye nga amateeka tegamukkiriza ate bajjamufa offside nti wadde oyimiridde offside eri wadde gulaba nti webadde bulungi era n'ogulisibinga ku kifuba n'ogusiba obadde offside eri oteeka olimenye era wenyini woguleka toddayo kutambula nagwo mupiira gutwala eddakiika 9 wewe wenye n'owuliriza teryakayana teryaleekaana kati ate nno omulembe guno ogwammwe mu gyensanvu guno ogwammwe bwongeddemu amateeka waliwo ne kamera ate kati nazo zirondoola amateeka g'omupiira waliwo bagukwata nga gwadde gumenti ne bagugjayo kati kamera egulaba nti gwadde gumenti twongera kutereeza mateeka naye ffe Allah atukolera amateeka ge tudde ku mateeka tugajogere tujolonge tukolemu byaffe gwe sebo olabe ekyokwazindira omwana nga yensonga enkulu nga weerabidde nti gwoyaziinira amakubo mumufunidde yadabuza kwazina nadde manya aqiiqa okwazina kugasa era nako mwana waffe asuka kulya ebigambo bya tawhid kubanga kwazina kugiremu tawhid Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah tawhid mwerere alhamdulillah
Imam Barakallahu Fika. Imam, is it true that a wife nullifies her husband's wuzu? Ago madhabu ga Imam Shafi'i banne bamwawukanako. Imam Shafi'i endaba ya Imam Shafi'i nti ki? Abamu oluzungu bayinza okuba banyiza tuwomerwe embona balinga nze. Kakati abuuza omukyala bw'afuna kubba malako wuzu nedda. Aya egamba nti awala amastumu nisaa alam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Owekitiibwa Imam Shafi'i bwe yali agibu naye yalaba nti yali ategeezamu lams koonako bwe kuti. Naye ate abamanyi bonna baimamu banne abalala bakubaga nti yali ategeezamu jimaa kuba naye mu nsonga empanvu. Naye ne Nabbi sallallahu alaihi wasallama kaana yuqabbilu ba'da nisaa'ihi, yalinga anjogera bakyala be naye ataddayo kufuna wuzu n'agenda n'asaaza. Ate nga ye imaamu ate nga okunyogera kuwanvumu. Kati okukoona ku mukyala tekimala kuwuzu okujjako madhabu mu ndaba ya Imam Shafi'i ye mu bamanyi abakukuna bakyogera ekigambo ekyo. Era ge gabadde wano Uganda. Uganda ibadde ku madhabu ga Imam Shafi'i emyaka mingiko. Naye kati Imam Ahmad yajja mu Hanabila nga kyayitamu kuba nti mwawuliza abantu ne bagenda e Saudi Arabia ne basoma. Kati ate gye basoma wali madhabu wa Imam Ahmad. Kati ate ne badda wano. Kugenda nga bagasinziikiriza naye kirungi Saudi nnungi teyeekubira ate byonna ebituwa kubeera n'ebyo ggwe gye wabimanyira ndowooza nti Imam Shafi'i ndaba ye yeeno. Alhamdulillah. Proper line, ensimba ya line entuufu yeeriwa era line etandikirawa nga tugenda kusaala? Line etandikira mu mugongo gwa Imam. Bw'ojja okusimba line nga gw'osooseewo katugambe osanze line zisibye zonna ziringa 3 n'otandika line empya olina kuyimirira mu mugongo gwa Imam. Makulu mu line ey'okuna tunule Imam wa mugongo gwe gw'oweesimba oti so si ddyo oba kono. Kati abaddako bajje bagabana side balansinga line. So ate kusooka kusimba ku left n'ejjula paka eri wa right. Basimba eno n'eno. Era ne mbashara bwekityo kiri ensimba ya line etandika wakati mu muzikiti mu mugongo gwa Imam. Gwe tebereza nti kati Imam ali wano woba osimba n'abalala bagende nga bagattako weesiba nga tudda kweddako. Naam. Barakallahu fika Imam. Onaabuuza nti omusinga mperera omwana wange mutwala mu ssomero ly'abamulekwa orphanage y'emulekwa anofan naye nga ate nze wendi nga kitaawe oluvannyuma ne nkizuula nti si kituufu nkivaamu ntya era mumpa advice ki? Kyabulabe nnyo abazadde okugenda ne mulimbalimba amasomero ga orphanage centers ne mubalimba ne muteekayo abaana bammwe. Waakiri yogera ekituufu tibannange omwana simulekwa nze naye ndiyegeyege. Ekyo kimu ekyokubiri bwe kiba nga kibaddewo olina okisazamu mangu okitegerera mu gyeeyo ate okola ne tawuba. Era mu bimu bye tusanga bye baana ebimutwala mu orphanage centers ne basomera ku ssente za haramu n'asoma ate obuwalimu kanalyoka alinya mimbali eyo n'atigomya umma yonna. Mu kifo ky'okulinnya ku mimbali atugase atabula butabuzi. Omuzikiti ogubadde guteggwaddemu emirembe bwaguyingiramu aleka bagala kwekuba kusomera ku ssente. Kyekimu n'abazadde atwala omwana ku ssomero n'asasulayo school fees ezisooka. Omwana asoma ettaamu nga 4 nga tasasulanga. Bw'alaba zisusse n'amugjawo n'amutwala mu ddala. Juhe bano abasomesa baasasula tebafunye musaala. Akawunga kaffe yakali omwana wo ebijanjalo byaffe yabirya amasanyalaze yagayota gwe tusasudde n'otwala ewalala. Ago gonna mabanja era gajja kukosa gwe n'omwana wo gagenda mukosa. Basajja tebasomesa ye yakola ogugwesera basi n'agimalayo naye gw'oggyeyo omwana oba oyagala kujja mwana mu ssomero genda mu clearing amabanja gonna agaliwo kubanga ebyo ebijanjalo n'akawunga yabirya. N'abasomesa tebamusomesa. Programu y'abamulekwa eyo erimu emitawana mingi. Ekisooka nga tonnatuuka kuffe bazadde mmwe bennyini Imam Sheikh programu eyo Mwarabu kwatuukidde emirundi mingi bamulekwa temubaamu n'obu. Omwarabu azimba essomero nga lyabamulekwa wano n'eribeera lya Imam Kyeyune ng'omuntu n'agenda atutuubika omusente ng'okutwalayo omwana akakamu n'ekituma byabamulekwa abaana babakuba ebifaananyi ku masomero ne babaweerezayo bunaayira
bamulekwa jabo bonna bamulekwa bonna ebizimbe ngekituufu okukkiriza nti kino omwarabu yakizimba yono era nga yazimbira bamulekwa ninga sebo kumpi mulekwa nga kusomero tekuli no innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhuluman innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhuluman innama ya'kuluna fi butunihim nara abantu abali emali abamulekwa mu bulyaza amaanyi ng'ebyo nga byogeddwa abesomero ne bazikyankalanya naffe tuliyesa abaana ate abaana si bamulekwa tubayiye muli bali amuliro mu lubuto ate tuli yennyini essomero yagenda mu baganda be abakyali abalamu bwe waba wakasaka bamulekwa bananyigamu mulete tuyingize wano ekyaliwo omukisa yakozesa kulya siga nti zonna ezabamulekwa balyandye waliwo bagulamu ettaka era kuba kulya waliwo bagulamu mmoroka aya gituddiremu ero gituvuunulire innal ladhina ya'kulu esurati nisa ng'etandika innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira abali emali abamulekwa mu bulyaza amaanya oyingiza bana omwana si mulekwa omuyingiza mu ssomero bamulekwa bamutaddeyo nga mulekwa kyokka taata gyali essomero lyabamulekwa lifudde liiryo essomero abazadde balizimba bawuliza ne ssente zijja ez'okulabira bamulekwa ate osasuza abaana fees oli ku muliro era Allah atugambye nti abajja ku kiyama nasonsekamu musonseke muli ate ne mali obuuzanyiranga ku mali omulala eyamulekwa mbi nnyo Allah Sheikh Oumi yatunyumiza yali bagenze za Senegal oba Cameroon mu Warabu ne banne kati batuuka ku kitiweeri abalisiimize ku airport amanyi Oluwarabu abavuga ekiro bagwa mu babbi bajjayo muntu ababbi bawera lu Cameroon kati kiti abagamba nti abo babbi mubawe ssente ze mulina zonna briefcase bazitwale bamugamba nti gamba babbi bo zebamulekwa ono bagamba nti abasebe jatukuba amasasi bawe ssente gwe sooka bavundira Oluwarabu nabarabu balemerako nti sooka bagamba nti omusajja Omwarabu agaye zino ssente zabamulekwa tebazitwala babagamba mwezi mwino okusamu eza hoteri zemba mutuwa n'essimu zammwe ne laptop zizi yatuleetera ebizibu tujja kukola otunya otuzi mu nsi muno ne balekayo emitwalo n'emitwalo gya dola ne batwala obusimusimu n'obusendesende tulanga kasanvu babbi bammundu tumubulira kigambo kyonna ssente amazino zirabako wali baazitya Allah onoonywawo otuzi mu nsi muno Allah innama ya'kuluna fi butunihim saballa tugaggawaze ni halal Allah tutase haram sebo omwana sufizi zibuze bagambe nti bannange omwana wange simuleka bagana oba atuleka atule Allah yamuteeka wajja murabiti okusinga omunyigamu leta death certificate ne bagenda ne bagikuba ne bakuba death certificate nga woli Allah sallallahu ta'ala Allahumma amin Sheikh, I have a problem of hormone imbalance. What dua can I read for this cure? For its cure? Nishishiri medical. Kusaba busabi Allah musalatu layli then laba basawo medical doctors. Agena funu bujanja mudwaliro oluvanyuma lw'okusaba Allah. Sabi Allah ekitamu sasa ekirwadde. Alhamdulillah. My question goes, I'm a soldier working at State House and I'm busy all the time. But I want before I leave this earth, when I have at least have learned the Quran. I request for your help, Sheikhs. Thanks for taking Islam to the next level. Ali busy mu State House akola mu ndoza bya security ebyo. Kakati soko munebalizo tugoberera mbadde simenti ina yabayizi. Soko vunle kibuzo. Akolera mu State House ali busy obudde bwonna. Yandisa ali mutima gwawulira ayayaana nnyo. Allah okutuuka kumujjulula nga Qur'ani agisomye era ina wagituusizza. Asaba kumuyambako akikwasaganya atya. Kati muwabbize bo wennyini yesooka omwebaza imaamu. Mwebaza nnyo. Omuyizi sebe. Mwebaza nnyo. Badde sikisuubira nze. Okuba nti atunulako ku Faraja Islam Media kubaako oluusi ebigambo ebiyinza otugasa mu bulamu bwaffe. Ne bituleetera ate emirembe ku akhera. Ekyokubiri omuntu omusomi wa Qur'ani omutuufu yali bize. Ebwoberanga bize ojja soma Qur'an. Ate ngo ndi bize ate nasoma Qur'an. Omuntu ali bize yaba muteeketeeke. Essaawa bwezi kinkola kino. Essaawa bwezi kinkola kino.
Essaawa bwezi nkola kati gwe kyogamba mbufunze mu bwabbize bwe ye mutuufu afune Qur'an wagiteeka ye mutuufu gisoma just yeetaaga ekintu eki programming eyingire ku programu nti kati ku lunaku bwe ruti wano waliwo ka free time wano keyingire wano oba wano oba wano oba wano era Omuwarabu yakugamba nti omuntu yenna nga tali busy tomutuma tajja kukola yebaka bwe basi omuntu atali busy tomutuma alaba ina free time ngadda mu bibye agenda okujjukira nga kiriteeti naye ate ali busy akiwa anti afuna wakissa n'akikolera mu budde mu mbeera bwe nabamba ku mulimu mpite ku shoprite awo shopping ebintu byange naye ali busy yebase waka agenda okugeba ati nga shoprite bagiggadde budde yebase mu musiramu ono njagala kufaana n'amutegedde okusingako obwabbize bwe Qur'an eno yeetaaga musomesa otule mu maaso ga Imamu Kyeyune obwabbize budde obuvuga okuva gye mbeera n'obwabbize bwange tebunzikiza kuvuga kujja wa Imamu Kyeyune nsomye ntya Qur'an kyoyagala kikuseeza tekemu ensimbi ntya Imamu omusomesa oli gwe bupakira nga jjebwa omuganda ogamba nti kyoyagala kikuseeza olwokuba oba okyagala nnyo oteekamu sente zonna ne zikigweramu naye nokimanyi Imamu tuba bize naye teri ayinza kuba bize n'atalya n'ogamba nti tuli bize nnyo ekyagambika ojja kusanga nga ate free time yennyingi owa bize waffe tuba bize naye kituufu kituuka ekiseera nokkiriza nti mukyala wange muli azaamaanya simuwa budde ye ani abeera bize ku mukyala simumanyi kati mu layini eyo ndowooza tusigale nga tuli bize nga Imamu batugambye naye nga bw'ofuna obudde bw'omukyala ng'ekituufu ne weebalabala nti abaana bange ekituufu mbadde bize mbamye obudde nteekwa kisalira amagezi kati ate Qur'an ya bbeeyi n'okusinga bino ndowooza si kusinga ye ebbeeyi yesingira ddala yesinga okuba ebbeeyi mu duniya muno Imamu al-Ghazali oli emotoka yo rahmatullahi alayhi Imamu al-Ghazali agamba nti yujibuni amru ibn Adam ensonga z'omwanadamu zinewuunyisa abeera mu kifo nga waliwo ekisinga okuwooma n'atuka okuba nga takikombyeko kwe kumubuuza nti ekiri nti omuntu angalira mu duniya n'agifuluma nga takombye ku kiwomberezo kya Qur'an teri kintu esinga obuwomu mu byonna byawangaaliddemu ekisinga mu obuwomu n'agifuluma nga takirozezzaako wadde kati oteyewuunyisa embeera ze kati munnaffe ono wa State House tumugamba just nga si yekka na buli yenna ali Qur'an tonza giyiga nga tulina coach tekisoboka era tutegananga sooka oteeketeeke coach wo mukanya obudde yagenda nga wa coaching oza nno dakika mmeka oba obudde bwanajja bwange tuba tetusobodde tumufacilitating ajje edakika abiri buli lutuula Allah mulungi ate mwenkanya okimanyi teriyo omusomesa wa Qur'an mugagga muvundu kubabo tetwandibasobodde nti abatukuumidde mu mbeera gye tubasoboleramu nti ku mitwalo gye 3-5 omufuna alhamdulillah ekyokubiri Imamu ku nsonga eno emirimu egitufudde bizo gya bakama baffe ate guno gwa mukama waffe asinga bonna ate bwe tunoonya bwe tugunyiga we watubuze gya bakama baffe ab'omu dduniya watubuze abamu batugamba lunaku yo yennyini lunaku ebisigadde ofune bwobinyiga biri onoonyeza bwobinyiga Qur'an yennyini lunaku obulamu bwennyini buno bwe tulimu obw'edduniya tufudde ebitufudde bize bitereeza obulamu bwaffe obw'edduniya ne twerabira nti obulamu buno okotereera Qur'an kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab ekyo kitabu nakissa ekijjuddemu baraka ayagala baraka zonna ma anzalna alayka alqur'ana litashqa teri ajekwata kabonaabona saba nno ekitiibwa ntubbitegera yabi onabuza Imamu waliwo abagamba nti waliyo sujida ennungi n'embi ey'omujjana n'ey'omuliro tuzaawula tutya Allah agamba nti simahum fi wujuhihim min athari sujud mu byenyi byabwe mubeeramu obuufu olw'ensonga z'okuba nti baba bayitiriza okuvunnama njagala kumekinga clear ensonga eno si tteeka nti sujida erina okujja mu kyenyi ky'omuntu olw'okuba nti asaala sujida kiki sujida wano tuvunnamira wano ng'ekifo oba ebibaawo ekikuyiro ekiva ku kuvunna kuteeka ekyenyonyi Imamu Sheikh Fawzan Sheikh Ibn Baz batulaga nti ekimu kuleeta sujida mu kyenyi
olusi lusula omuntu luba lunafu so si nti muyitirivu wa kuzaala nga mu mwezi ayinza osala mu swala 2 n'afuna sujudi ekyo kimu ekyokubiri oli okuba nga talina sujida wadde kitegeeza nti tazaala wabula gye beta sujida eri mu byenyi byabwe kwe kuba nti bateeka amateeka ga Allah mu nkola balabikako Qur'an bafaanana waliwo omuntu gw'otunulako bw'oti ng'omulabako obufu okutya Allah ebyo beta sujida so si ffe eno gye tumanyi ffe kano ke tumanyi kano akakuyiro akajja wano ako akakuyiro si kyekikulu ennyo kubanga oli ne bamasheekha ab'amaanyi mu ibaada nga talina kakuyiro ako wabula ekikulu ennyo kwe kuba nti olabikako embeera z'okutya Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah. Tewaliyo sujida ya muliro nawe ya mujjana nti eno mbi eno kati olutu zibenga waliwo yakula obulala n'endala. Ezo nazo ngombo z'abantu bazoogera. Okay. Naam. Tuyenze Imam. Ono akomyewo wa dreads zo zewa dreads? Aganseeka dread seeka gwomanyi oyo wa 1900 Buganda Agreement. Nga nabwe wagenda e Saudi n'onyiikira okusoma n'otegeera eddiini ne Allah n'abarasta tufuddeyo mu kulongoosa dread. Enviri zaffe abaddugavu seeka zikaluba ate nzibu za kukuuma nga nsinsibe. Mu dread tetugattamu kintu kyonna okuggyako abalala. Dread kati ozisiba era osobola ozinaabamu mu kiseera kyonna w'oba oyagalidde. Kale tetuzeyambisa nga bwe kyali luli. Tezikyali nga luli. Kuba tugaa nti omuntu amala ekiseera nga tanaabiddeeko ddala. Enviri ne zijja zeezinga. Abadde ategeeza kyemmanyi ku dreads 00 Buganda Agreement. Nga atadde wala nnyo. Ekyo butanaba ndowooza y'embeera eyo. Ekyo kimu ekyokubiri kitegeeza baazikulaakulanya abaani abalala sindowooza kubanga nti obusiraamu bukiza enneeyisa y'ekiraasi ebiviiri ebyo simuteekako ekigambo n'abarasita tufuddeyo mu kulongoosa dread. Enviri zaffe abaddugavu nzibu kulwamirira kati bazisiba nga tebagasseemu kintu kyonna. Kaakati ekituufu zinaabamu akadde konna. Kyategeeza yali kuli omukyala anaabajja nabba n'etayidu n'ennifaasi ng'alina asibye enviiri kyendabye gy'alaze. Eraga nti rasita tunaaba bulungi munnange era tetuwunya. Ekyo alhamdulillah kirungi. Naye kati kyentegeddemu ekibuuzo kimalira ku mukyala ali mu mbeera ze ez'omwezi era ye yali akibuuzizza azaalina ozisumulula nnungi zitya zinaaba mu buli kadde wadde zo zina osumululwa. Kati kiba kitegeeza omukyala omusiraamu tasiba dreads. Era ono kyabadde abuuzizza nti omukkiriza omusiraamu omukyala akkirizibwa okukola nakyo dreads. Ekikulu twetaaga omuntu atwetenda enviiri zetu zirabeko. Ekifaananyi kye tulina kirala. Nze ekifaananyi kyemanyi ku dreads z'abaguba ddalu. Gye bakusindisa eri mu 1900. Sina buzibu bwa nsindikeyo. Naye njagala oyo omuntu ajje abazindageko nzirabeko. Zineeza bo ze boogerako. Ez'omulembe ezaawukana ku ziri z'1900. Nze kansigale mu 1900 wange sina buzibu. Njagala kusooka zirabako tuziweeko ennamula. Inshallah. Ekibuuzo kino katulindeko tulabira atuuliza. Kasooke tulabe ku nviiri ezo tufune ekifaananyi ekituufu. Inshallah. Tabaraka wa taala. Nze Ismail Liga South Africa mbuuza bwemba ne wuzu nengenda okunaaba omubiri nsigala nina wuzu yange oba nnyina okugiddamu. Alina okuddamu okufuna wuzu olw'ensonga nti ajja kukwatako ku bifo ebimu biri ku mubiri gwe ebimalako wuzu. Toyinza kunaaba mubiri n'osigaza wuzu. Onaabye otya olwo. Olw'ensonga nti bw'onaaba olina ebifo by'okwatamu nga bimalako wuzu. Onaga nti batuga nti Allah bwali tusasira ne tuyingira ejjana tulirabako nabbi sallallahu alaihi wasallam awamu n'okumukwatako. Naffe abakyala abatali babe ogwo mukisa tuli gufuna kuba negoma nnyo mumukwatako. Tusaba Allah tabaraka wa taala atuwe ejjana. Amiina ya rabbi. Era tumusaba agituteekemu ayetwanguyiza ogifuna. Okulaba ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kigenda kubaawo nga sinana kutuuka mu jjana. Anti mu bbaliro nabbi sallallahu alaihi wasallam yagenda bannabbi bagenda kukulembera ebibiina byabwe byanjuleyo nti ya Allah bano bantu benakulembera ne umma yange gye nakulembera nabbi Ibrahim aleta ababe nabbi Musa akulembere umma ya janjule waffe agenda tukulembera
biratwanjule tajja tulekawo sallallahu alaihi wasallam tujja kuba twamulabyeko dda ayagala nnyo tujja kuba twamulabyeko dda wabula ekyokumukwatako mu ngalo obulamu bw'omujana tetulinaako nnyo bifaananyi era buli mu ilmu al-ghaibi nga mu ntaana Allah yamanyi oba bali mukwata mu ngalo n'ababe n'abatali babe wabula ekyomukwata mu ngalo olw'okuba nti ejjana egenda kuva mu wanaza'na ma fi qulubihim Allah agenda kujjamu ebintu ebiri mu mitima ebimu ebikyafu kale tiwamukwate mu ngalo ate awulire mbw amwegombye ebintu bigenda kubeera mu bantu bamujana kubanga buli omu ajja kuba contented so sinafumbirwa ono naye nandiyadde njagala oli eyo tebajjana nawasa ono naye ate oli nalulungi teri kwegomba kubanga ate bwewegomba batekyalijjana nze mbenewunya teri kwebaka kati ekigambo ate owulira ddala nga nokoowa ennyo owulira anti okwebaka kitendo kibi okwebaka kitendo kibi kati ani abamu bwofuzi nga toliiwo mujana teriyo kwegomba kubanga okwegomba kyakitegeeza oli mu kunyigirizibwa bingi wano byetuwangaliramu ebitaliiyo tebigenda kuvaayo tekulika buyonjo la yarawuna fiha shamsan wala zamharira teri kulaba njuba kubanga wetaga esi ate teri bunyogovu kubanga wetaga jaketi embeera eri awo bubeezi yagiseetinga la room temperature eri awo alhamdulillah nzikakkamu naye gaa nti nakute mu ngalo za nabbi ate namwegombye teri kwegomba muka muno teri kwegomba balwa muno teri kubanga yo tekyalijjana akakyala kali ya rabbi mungu nsaba Allah atwejjana amina ojinjagaza mwana wange nsaba Allah atwejikolera mwana wo. My question is it allowed a Muslim woman to print hair? Oluzungu mwe mwalunyikiza. Okuteekako obulangirangi. Ye print? Kakati ziina. Iwa kasoma ndirudda wako. Ziina ebyokwewunda mwayosa. Oli ogenze kwata Qur'ani ndowooza. Okuteekako ebyokwewunda ku mukyala. Omukyala baamugulira oluggi lugazi nnyo mu kwewunda. Omukyala yaggulirwa oluggi lugazi nnyo mu kwewunda. Baba yagadda kikola mu mbeera yakwewundira bbanga obula kyebagaana kwe kwefumba ne jiiki ne asidi okukyusa langi kubanga era tekyabulabe eri obulamu bwe waliwo bamira ebiweke ebyo byonna byabulabe eri obulamu bwe era bwolaba byabagaanye ate bikosa obulamu bwabwe tabiganira mu mbeera tutu abiganira ku lwa bulungi kosa kijja kulwaza. Alhamdulillah. Can I recite Surah Al-Kahfi after Isha and get the reward of Juma? Isha iyadi. Kwa tunia Isha iya Thursday. Surah Al-Kahfi itanika ku Magharibi ku Thursday. Kasi Thursday buziba ne bazina Magharibi au soma Kahfiyo mpaka khatibu atudde salamu wali biba biwedda. Kasi ku lokutano lutuka ne batula salam khatibu ayimira ne batula salam Kahfi ya sunna. Nisu gana soma Quran. Alhamdulillah. Singa nawo wa mukyala wange then after 4 years and she left me and go abroad without my authority and push my kids to my mom's home. Now it's 2 years since. Is she still my wife? Omukyala yagenda ebweru nga tatumukanyiza abaana nabateeka gye batadde Mwenga baba wowa akyali mukyala wo kubanga temunakusumulula kifundiko kiri kye watugambye musoko musumulula ekifundiko bw'olira omukooye musumulula ekifundiko osobola nga ali eyo bwe muba temunnaba abe akyali mulinda dde tusobola kisumula nga ataliwo kisoboka agenemba amasheekhe bajja munyonyola ensumulula inshallah. I'm in love with a girl who is being looked after by another man but tannamuwoowa. She wants to use his money muwoowe. Kikirizibwa okukozesa sente za muganzi wenza okumuwoowa. Mu njogera enfunda ono omwami ayogereza omukyala kuba bijani aba yasukulu nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam la yakhtubu ahadukum fi khitbati akhihi toyogerezanga omumwe tayogerezanga mu lwogeza lwa munne omaze ozuula nti omukyala waliwo amwogereza era amuwane ku kasente ate yakakusombera kakuleeta ekiri haramu tokkirizibwa wadde tannamuwoowa. Ebintu biri ebi bibiri, ekisooka ayinza okuba nga amwogereza
nga tannamuwoowa naye nga bajja tutuuka ku nziikiziganya. Waliwo abamu ababeera mu ggwanga kati olida asula na musajja oyo tebannamuwoowa naye nga asulayo. Yagenda dda omuwala nga gy'asula naye tomwogereza. Bambaga nti ate otannali naye tannamuwoowa anti kati oyo mwononefu. Obusiraamu tebukkiriza kuwasa mukyala mwononefu. Bamwononefu tomuwoowa muleke tomwogereza. Ekyo kiri haramu okuba nti oli munno omukyala gw'ayogereza naye gw'oyogereza n'otandika n'okulya emmaali ye mu bukyamu ng'omukyala ono agikuleetera. Bwenkizo ly'emamu nti nze nasooka okwogereza omukyala ono nti ono wa ssente yajja mu luvannyuma. Nsirike tuziriire omwo kuba yali offside oba bw'okizuula nti waliwo yakusooka ku mukyala omwogereza. Nze nasooka najja nnyingiriramu wuuyo wa ssente. Kati anti omukyala ono yaba omukyala alina kisorting out nti njagenda n'ono. Ajja genda n'ono yemamu nga nze yasooka. Anti biganye okusaba kwe tekuyiseemu. Kwali kwayitamu ne wayingirawo wa ssente kati ate nze baasi kikkirizibwa mu busiraamu kubanga wadde omaze okugereza omukyala nga buli kimu kitambudde najja afuna ate omulala. Yekusali omukyala omwami tokkirizibwa kwogereza mukyala munno gwayogereza wabula ye omukyala akkirizibwa kubaza okulondako ne bwaba gwawangadde naawe myaka 3 kandete kiswa mpulira Fatima binti Qais radhiyallahu anha omuleeta nnyo na Madina tuli Madina ayogerezebwa Abu Jahami jeno mu maje nayo ne Muawiya ibn Abi Sufyan naye jeno naye kulike yasooka Abu Jahami yasooka okwogereza kati Fatima baakya studying Abu Jahami Muawiya n'ayingira Muawiya tamanyiye yalo no bamwogereza kati ati Muawiya bwe yajja ng'ate naye alaba amugyamu bisanyizo birungi bonna balwanyi namige n'alimu okulondako n'agenda ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti ya Rasulallah inna Aba Jahami wa Muawiya khatabani abantu bano babiri banjogereza naye bonna ebisanyizo byonna ndaba nga Nabbi nonderaako sallallahu yamusindika wa Usama jeno Usama atali ku bano era namwa n'ensonga naye kyenjagadde mu ebyo nti omwana omuwala akkirizibwa kubazze bano akkirizibwa okukyusa kitegeeza nti munnaddiini Muhsin Kiti aleke kalambira kandi nga nze nasooka abadde akyakwetegereza bw'ati abadde akyakwetegereza tulina ssente nedda si ssente abadde akyakwetegereza n'azuulamu ebirala n'alaba oli ng'akusingako wabula ekiri haramu ku mukyala kwe kukimanya nti kiti azze ne mutabani wa gundi azze naye mutabani wa gundi sina gye mumulaza naye alina ssente asungira nti tujja ku zino nga muteeka mu bitaala ekiwaita okukuula ekiri haramu ng'akitegeredde okubanga omutima gumugamba sina gye mumulaza naye obuzibu alina akaki kasente ate ono kitiise maana kangira muteeka mu bitaala awo ngira mpuuta kuki ku ssente ekiri haramu naye waba tanaakwatu omutima tegunnasalawo kubanga ye aba akiwulira asobola okuba nga agenda nabo mu maaso paka lwanalondako newobeera 10 bwegwa omutima teguna newobeera 10 nga tegunnasalawo nti ngenda newono abateke ku pending awo bonna wabula bomu bali be bateeka okumanya bw'aba gundi yasooka gundi bonna okukiyiwa era temaawo okujja yali tamanyi nti munne gyali abakikimanya nti embeera yendi betajja laba ate Allah bonna babamusuuza bamusuuza namugamba nti gende wa Usama bin Zaid ate naye nga jeno ate Usama yali ataddeyo talabu ye yali tannateekayo ewaani ew'omubaka sallallahu alaihi wasallam wabaawo edduuda ye Usama yali yatuuse okuwasa nga tannakufuna mukyala gw'alaba ye nabbi songa ze yali azimitiramu ekitiibwa era omwana oyo omuwala yafumbirwa Usama bin Zaid saabalwanyi wa umma radhiyallahu anhu onagati nakasina mukamizi nga 8 nga layisiza ku Thuraya Islamic Media wakati mu kusomesa obulamu oluvannyuma lwa buno bw'edduniya obulamu bwa Kabuli mbengezezaako okugoberera era ekituufu ennyinyonnyola yammwe yabintera mu reality obulamu bwa Kabuli kati aga nti nsaba kunyongera ayagala kumunnyonnyola ali afraid nnyo okufa olwaleero nga tategedde ebibuuzo bya mu Kabuli ne ansa zaabyo asaba zifunire wano akati ekisooka tategana bikwata kubanga ennyanukula yeeri terimukwata nti nabikwata nnyo na memorizinga memory yange y'amaanyi embuuzo yokka malayika eddoboozi lyakkuba likumalira okusiimula memory nikuba nga tekuliko wadde akantu naako memory eddoboozi limu bwatuuka manyira ddwe bwatuuka ekibuuzo bwe bakiteekawo bwe baba
okutya kwokka n'okwekanga kikumalira ogenze kwebyo ogenze wala bino ebyaffe ebibuuzo by'edduniya siniyafo nga muyingidde mu lubu bye wali bayizize byonna bagenda okukuwa olupapula mu maazi byonna ne bisooka byeyera mu mutwe obutasigaza ki kati ate omala kutuula kabanga naye ngaoyo muntu munno bali bamalayika bootalabanga kale ekyo kimu ekyokubiri enziramu y'ebibuuzo mu kabuli teri mu kuba nti mubimanyi nabikwata eri mu ibaada swalazo wazitereeza kutereeza amazambi wagendereza awe wali ekikulu ennyo Allah yasimye emirimu gyo wali ebibuuzo so si nti nze gwolaba nabikulaminga maana rabbuka nti rabbi Allah ekyokusatu ebibuuzo byebimu byebabuuza hafizul Qur'an byebabuuza sheekh omukulu byebabuuza nange atalinamu wadde pepe eryegi tekyuka gye babuuza Abubakar Siddiq kiki gyakola Lukutulu ayinza okugwa pepe eyo nze kiki n'engiyita bulungi nnyo oba ono w'emyezi 8 gundi ow'Madina ayinza okugwa pepe eyo ono w'emyezi 8 Qur'an yagikwata n'hadisi azimanya so gigwa atamanyi wadde aya Qur'an wadde hadisi n'ayita olidde ye pepe Abubakar Siddiq gye yakola radiyallahu anhu n'ekiti gyagenda okukola pepe eryegi byebibuuzo byokka mu nsi yonna nga bwe babibadda bimanyikiddwa nga tebabiba bubi nga babikuweerawo babikuwa nga batanabikubuuza tugenda kubuuza ebibyo n'obeera nabyo obuwangazi bwo bwonna ate n'obigwa ebibuuzo ebisigadde babikuwa wali tokyabikudde ebyasinyafu ne biriiki nga bwe biti ate okusoma mba nti amenyekedde byebibuuzo byokka mu nsi yonna naye biribeera bisatu waliwo riwayati endala naye kituufu hadithi ekyasinza okwenywevu egamba bisatu man rabbuka ani mulezi wo Allahu rabbi Allah mulezi wange man nabiyuka nabbi oyani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wama dinuka edini wadde osoma dini ki ku nsi Islam dini yange kyokka ino pepa ekolebwa mu lulimi olwo Luwarabu abatalusoma tewali buzibu anti okuddamu pepa eri sigga nti oli mu lulimi atamanyiimu wadde akagambo konna mu Luwarabu agikola nakuna 10 ku 10 kakensa wa nahawu ne bamuleta ne binata wadde asatu ate nno eyo pepa onafuna 10 ku 10 oba 0 ati muri percentage nti ayina onafuna 10 ku 10 oba 0 teriiko nti ayina 65 katugendera abo abayise ye pepa yokka mu nsi efune maxi zonna era mbutufu program ya Allah kwete tujinayo wano ateliwo era teri kijifanana ate mungena kuwa bibuuzo ate nsoka embi kuiwe ne answer owangale na byebbanga ate ojembe kubuuza ate obigwe eyo Allah akbar dhalikum kati musemu wafano omupya tumugamba nti etatamala nnyo obudde nga ali akuraminga memorizing atwala tugenda